Ssaabasajja Kabaka mbigambo bye byennyini omulundi gwe yasembako okulabya kaka eri Obuganda naliyo ate nali ntudde kumpi awo mu bigambo bye yakozesa buli omu yafuluma agamba yayongedde okulowooza yaga akisooka temubongoota n'ebigambo ebyo byakozesa nalugamba bannange ebyaffe kyakusatu n'atugamba nti bannange tukyali mbuki mu buhambe mugubi ate Kabaka kati Abannayuganda bali mu Germany bo bawandiise Muwanga Kivumbi cannot wake up on his toy n'agamba naye nze nkulembera Buganda ko kasi Abannayuganda boogera kino lwakitandikira wano Muwanga Kivumbi Professor Kateregga n'atuuka n'ayimirira mu lukiiko n'agamba bannange mutukize tugende tulabe Kabaka Muwanga Kivumbi n'atayongerako ku ddoboozi eri kugamba naye nze wa Buganda ko kati mwagala kuŋŋamba aba Buganda ko kasi mugenda kulwanira bintu by'Abanyoro Katikkiro avunanyizibwa okunnyonnyola Obuganda ku nsonga zaki n'omwogezi gwe yatuleetera n'omwana wa Kyapambalasa ayogera Kabaka mpozi bakwasaani gwe bakwasa ayogera naye Katikkiro yangoba ku BBS tuheeru after all nze buli lwe nagendanga kusanyuka nga bantemera ku BBS nali nkola nga mmanyi nkolera ya Buganda kumbe ngaggawaza Freeman anze manyi TV ya Kabaka yani yo Freeman yali yetikka emigugu mu kikuubo njagala buuza ekibuuzo bintu ebi si gwe gusoose nga abantu babanja of course Kabaka bibaddewo emirembe n'emirembe honorable abaana abagenda okuddawo bagenda kulaba nga omulembe guno wallahi Obwakabaka buweddewo nga tutunula why bintu ebi oli mutabani wa Gabunga muzzukulu muzzukulu wa Gabunga pozi Obuganda tebakuyingiza bulungi nedda banyingiza naye kakati nyina kyembadde ngenda okwogera nyina essebo taata ekintu singa tetukyogerako muzzukulu wa Gabunga kijja kuba situkoze bubi nafunye omukisa nti omulangira omukulu wa Buganda we yazze wano nafunye omukisa nembeerako naye kosi nataddeyo ebifaananyi ku Facebook saataddeyo birala kubanga byennasosoteekayo abantu bangaye kaye oyo mubuuze Kabaka aliwo abantu banenya bambi abantu baba ne concern enjogera nenga kati olantaddeyo bino neboogera bati birikambireke naye of course nataddeyo caption tusabire Kabaka tusabire Obuganda sebo gwe Minister of Foreign Affairs nina ebintu nga bibiri byengenda okuwa tutambuliraawo tugenda kwogera the king of Buganda one mu Bungereza awo Kate mukyala wa William omulangira alinda engoma ya Bungereza Abangereza bamala myezi ebiri nga tebamulaba ne batuuka n'okkuba oluyimba nga bagamba Kate bweyaayo n'avaayo n'atuwa ku ntebe ngeno gye tututte n'abagamba nne nalwala kansa era banjanjaba bwe bati bankola bwe bati ne bwe bati buli ddakiika ba-updating Abangereza Kabaka Charles wa Bungereza bwe yalwala ne we yakyuka nga yeekyusiza yekka bakiwandika mu ddakiika eno nti we twogera Kabaka yeekyusiza yekka okiwula ekintu ekyo keeping up because twogera ku Bungereza Abangereza abo bajereganya Abamerika nti America tebalina culture mu ngeri yawe gye beejerega kati amanga agalina culture nti agalina Obwakabaka abantu Kabaka taba wa abaana era nze neewuunya kino kankyogere wakwakale wemba naawe nyina okuba a little bit diplomat waliwo omukungu yayimira mu lukiiko lwa Buganda n'agamba ye yagamba mbu asekerera abantu nga babanja Kabaka naye nga si bw'obanja Kabaka nga toli mwana we nengamba kwa tuwemusa okutuuka kweyo level nti bwawe twogera n'ekigawo kyakozesa Kabaka baliwo abaana be olisitaabwe twogera ku Kabaka ye kitaffe yakozesa nti Kabaka n'atujerega okiwulira ekintu ekyo nga sinatuuka ku kati kiye kya Bungereza okisegeti ky'Engereza nti updating abantu obbannyonnyola Kabaka Charles kino ne kino ne kino waliwo omukungu Professor Kateregga naye nafuna omukisa nentuukako mu maka ge gali awo wayitawo oba buziga oba Professor Kateregga y'omu ku Bannayuganda bemmanyi
Katonda bawadde omukisa omukulu we bomumanyi atula mu kiiko lwa Buganda Professor Kateregga namutunira bwenti era kagamba waliwo abantu Katonda bawadde omukisa n'ogamba oluvu nno yagulina yayimuka mu lukiiko lwa Buganda n'asaba Katikkiro n'amugamba naye mbadde nsaba muffe wano tuli abantu abeesobola kenga tetusobola n'otukkiriza kabaka wa gyali ne tugenda ne tumulutwalirako kuddagala kati Professor Kateregga akikola diplomatically nga gw'oyogedde kubanga Professor Kateregga bwe kiba kya ssente akisobola ne we baba best physician mu nsi yonna abasobola Professor Kateregga gw'olaba bwe bamuddamu omukulu yo yamuddamu manyi nafuna obuzibu Katikkiro yangagwe kaye alina ebintu byaŋŋamba n'amugamba nti wennaga akabaka waali bonna bagende bamulaba ennyonyi zonna tezirikole ki obwiki nalaba ansa gyazzeemu etaali mumativu kati naye kitegeera nti okumanya kati awo nze wensigala na musajja wange lumbuye wadde bamujerega wadde engeri waliwo bimu byayogera mu ngeri byayogeddemu naye lwaki nasigala ne musajja wange lumbuye ye yasooka okwogera ku bintu bya kabaka nga mulwadde ne bamuvuma tugenda okizuula nga mulwadde n'asigala ng'agamba naye temussa mukono kabaka nga ffe tetumanyi nti nabatuuka abatulaali mu lukiiko nabo kibaluma we nalaba Kateregga ng'akyogeddeko nga naye ayagala kugenda kulaba kabaka nenga musajja wange lumbuye kyayogera kituufu olaba bali abali mu lukiiko baagala okulaba kabaka ekitegeeza buli omu tamanyi kabaka gy'ali ebyo nankuyisizaawo nga ntuuka ku kino ekyasembyeyo ne naaba engalo Katikkiro mu bwetoowaze obungi yavaayo n'atugamba ng'era alina engeri gy'ayita lumbuye amuyita atya sajja alina simanyi atuula muloddokaaya atuula ku kakamera Katikkiro agamba ayita lumbuye muloddokaaya atuule gurama so gwati gwe yatuuka ettaka oba ettaka wali ekifo kyebayita gurama yagamba muloddokaaya atuule gurama agenda n'atuulawo n'ayogera ne muloddokaaya nga musajja waffe nga tebamulese waggulu akati Katikkiro ng'avuma lumbuye okuba muloddokaaya n'okutuula egurama kati omanyi ebintu ebyo omanyi oba nkyogere ntya Katonda n'atuyamba nga kabaka ali Germany bannayuganda Germany ne bawandiikira embassy e Namibia bwe bagiwandiikidde ebbaluwa embassy e Namibia n'etalimba n'eyogera n'egamba bweti omuntu gwe mwogerako ali Namibia wuli akantu kano era ali mu ddwaliro ly'abantu abalina obuzibu ku bwongo kati nze nga nagambye nze abanzaala si bano basawo kati nga olaba bayirawo ekinyagadde honorable era mutuyambisa abantu abamu basobola balaba nga muli mu batono omanyi tulina erisajja eryo liri ekiwaatule lyagenda ne ligamba exercise Bobi Wine leero gwe omanyi oli awo oli mutono nnyo totekako na mubiri Bobi Wine n'aligamba tokimanyi nti omubiri bulwadde kati olaba honorable ola saizi egyo mwekuumiramu ey'obwafiti byowasoma n'ebyokola mu ntamu z'obumateeka diplomacy naki abantu abamu bannayuganda oli asobola okutunira ku lwafigayo n'akugaya era kyova olaba abasajja ab'embuto bwe bati kyangu nnyo okubba bannayuganda kuba balina embuto za bulwadde bw'okimanyi nti byokola ku international arena tebimanyi n'abo abatujerega mbu basoma amateeka abo bali awo abamu abamengaho gundi yanga kati kankubuli nze mmanyi oba oli mukwano gondi okimanyi waliwo noemopu yagamba basi ekikubo naye bannange ndabaho nale bumpuuga ng'ayogera amateeka mumanyi nti namwekanga bwekanzi ng'ataddeko akaguni nga onabadde asomawo amateeka nengaase ekikubo omusajja atobulese waggulu yagamba naye neddanjoge ate yali ku CBS sekikubo bagenda omuguwa ku CBS yagamba bateeka mbabuli naye kino kankyogere
Nze nali simanyi nti nno mpugasoma mateeka namwekanze nga ataddeko akantu bobu kayita batya engamba tekikuba genda mukopa naye kakati sebo honarebo njagala buuza ekibuuzo bintu ebi si gwe gusoose nga abantu babanja of course Kabaka bibaddewo emirembe n'emirembe honarebo abaana abagenda okuddawo bagenda kulaba nga omulembe guno wallahi Obwakabaka buweddewo nga tutunula why bintu ebi omanyi waliwo obutwa bwa mirundi ng'ena nze oyo Kabuye Sembo Kabuye Boston yagenda nagamba bamuwadde obutwa nembawo nemungaba abantu bannaye mutunire omusajja osikini ye mujanga weegira bweti nennyonnyola obutwa obwo obukola ekyo ekintu sikini kale obutwa bw'osobola okunuusa ne bukulyawo obwongo mpola mpola. Honorable oli musajja Muganda mu malwaliro gonna mu nsi yonna neekuba kujjanjaba emitwe. Kabaka wa Buganda yandibadde atwalibwa Namibia. Katikkiro yandikikuumye nga kyakyama ng'atugamba Kabaka ali Germany. N'atuuka n'otulangira tiffe tetulina buyinza bwogera Kabaka tetuli baana be. Kwegamba simanyi wenge kubanga kati wonna waatunyiigira litwali tusirise era tanaawe tajja kunyigira kubanga wama embassy ya Namibia yakyogedde ate gwe Minister of Foreign Affairs mwagala kubanga kati kino kya mirundi nze akugamba nabadde mu kafubo n'omu okay saaga muleeta buzibu kuba byebimu bye nabuuzizza mmanyi kye yaŋŋambye Omulangira Jjunju era njagala okwebaza Mulangira Jjunju thank you because nabadde bita mu ngeri yange nanyinyonnyola ne nzikakkana naye kino era kankyogere waliwo ebintu abaana ba Kabaka ebya getting out of hands ayino nammwe tebinjijaako amanyi basobola kati yagambye ekyo nga bya getting out of hands era n'ekirala Omulangira tugende mpola bw'oba oyogera ku Buganda no oba mulambulukufu kambe mulambulukufu waliwo ebintu ebikolebwa ku Kabaka taata w'Omulangira Jjunju n'Essanga Mbokona nga nabo babiraba bulabi byabava mu ngalo ekyo kimu. Ekyokubiri y'okujja okugulawo Kabaka Foundation. Kabaka by the way I'm part of Kabaka Foundation. Kabaka Foundation kyekitongole direct Kabaka kyavunaanyizibwako okulaba ng'emirimu gya Kabaka gikola kigenda mu maaso najja nakikubanga kikina kyakola Katikkiro agambye kitaawo ali Germany bamujjanjaba waagaanidde bali ba minisita okugenda omula gwe takuba empi kati ebintu saagala bajja kugamba wisdom mwayogeddeko naye nze nakkakkanya obusungu bwe nabadde nako n'abaana kati ssebo gwe minisita njagala nnyonnyole eggwanga mulese Obwakabaka kubanga kati kankubuulire Daudi Chwa lindaako tokisindika waffe kirekayo tulese Obwakabaka Daudi Chwa abaaliwo abasajja bakagwa bakimakinga sure Daudi Chwa asika kwa yali mwana muto bakozesa emyaka nga 2 nga babba n'ebyobuganda babikola ku guno omulembe amasaza ga Buganda ettaka lya Masiro gawa newa biti byonna naggala byonna bigenze abakungu bali wali bakumimbwa amagye kakati tuleke ffe n'Obuganda nga tetwogerako nga tutidde kwaka kati kacyogereko gwagamba diplomacy embassy ya Namibia yazzeemu Kabaka ali mu ddwaliro lya Bakataala tukyogere kansokere mu nanyo kenzire ebweru tuyimbe mu luyimba lwa Buganda abaana balero sebo yimba tusandike tutyo omusajja oyo yabagala tusekera batugambe tuyimba oluyimba lwa Buganda nga Kabaka ali mu ddwaliro lya Bakataala abajja tugamba ekisulu kyenzeeyo kikulu nnyo abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Kakati amakulu tuyimba buyimbi oba mulimu obubaka gye tuli kitukakatako. Omanyi Buganda
erimu emiteeko bibiri. Tulina Abaganda, tulina n'abantu ba Buganda. Bonna bali wansi wa Ssaabasajja Kabaka. Zonna institution of governance ne sayini za Uganda ezisinga obukulu ziri mu Buganda. Ekyo ne wowe okibuuse kale ng'oyagadde butabitegeera. Ng'osazeewo butategeera. Ssemateeka waffe agamba nti kalicho institution oba amatabi ag'ebyebuwangwa n'ennono agasimbibwako omusingi gw'abantu ba Uganda mulimu abantu okuba n'amawanga gaabwe. Kyova olabanga ne mu kusosola ssemateeka ga tetokkirizibwa kusosola muntu lwa ggwanga lye. Era abantu bwe beeyagalira mu buwangwa bwabwe n'eggwanga lyabwe kyankizo. Of course tuli Canada naye muli twale lya Ssaabasajja era. So nazzi kuno Abaganda ku nsonga za Buganda be bakwatibwako n'abantu ba Buganda bakola ki? Bakwatibwako. So bwe twogera ku Ssaabasajja Kabaka tulina tukkanya nti ye Ssaabataka. Kati Ssaabataka wakati w'ebifaananyi by'osise nti mawanga gonna agalina abakulembeze b'ennono kubanga ffe mu nzikiriza ya Buganda era mu nsingi gwa Buganda Ssaabataka era yewe enkizo yewe okuntikko nga bwe banagamba nti owadde ekifaananyi ekya Bungereza ye Bungereza balina prime minister yakulembera eggwanga ne political administration naye era kabaka waabwe ba king katululi yali queen yasigala n'ebyokuntikko. Kyovola bwe tugaa tulwanyira Mayiro bwetugongera ku kigambo Mayiro ttaka lya bwannannyini lubeerera ensibuko yaabyo sikweyale n'embaga ya Uganda yegulako nti ya Buganda. Era Mayiro erina kuba kusiza ku Buganda ne ku ndagalo za Buganda ezakulembera tosobola gikuyetinga kati mpya. Waliwo ebisigala nga byaki bya nkizo okusikira ekifaananyi nti Bungereza n'omuntu guba waabidde omuntu azza omusango ku gavumenti ya Bungereza aguza ku king. Era ffe nga balipotinga emisango mbaloya ogamba nti Kaye oba Queen versus Kaye eyo kesi eri criminal. Abawuse bagamba Rex bakozesa amannya ag'enjawulo. Ne rafule oba omusango oba guziza ku Crown oba ku Namulondo kubanga bwe bwina fountain y'obuyinza mu Bendobendero tojasangayo nnyo oti kati bakozesa nnyo ekyo kubanga eri batulebya ensikirano kyankizo. Kakati ne mu Uganda of course kyandibadde nga bwe kirirwa kuba nti waliwo okuwamba okwakolebwa okuva edda. Naye ne tusigala nga ku musingi gw'ennono ne Buganda kwe yazimbibwa tosobola gibulizaayo. Actually buli agyesimbyemu n'agikozeeko ebikolobero atuuka n'avaawo yo neekola ki? Neesigalawo. Teri aligiwangula. Kati ekigenda mu maaso olwaleero nti waliwo Ssaabasajja Kabaka aliko bw'amala okuba ku ntebe ne Namulondo Ssaabasajja Kabaka mbigambo bye byennyini omulundi gwe yasembako okulabyekako eri Obuganda naliyo ate nali ntudde kumpi awo mu bigambo bye yakozesa buli omu yafuluma agamba yayongedde okulowooza akisooka temubongoota n'ebigambo ebyo byakozesa nalugamba bannange ebyaffe kyakusatu njagala kuparaphrasinga saala kudamu bigambo bya Ssaabasajja Mutereevu n'atugamba nti bannange tukyali mbuki mu buhambe mugubi ate Kabaka kamaleyo nawe nogatako ebyo bikaawa kakati bwetuma ojagudabona besipiki yo ojagizanya message yatuwa twanyuka buli omu agamba bannange ebigambo binwevu naye agamba nabebweru yaboogerako
ne okufayira wamu ekifaananyi kya Buganda n'obulamu bwa Ssaabasajja butukwatako ffenna ng'abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna okukola ki okutwalira wamu. Kakati nze saagala simanyi medicale era saagala kwogera oba okusomozebwa kwalina bwe kubanga gyekuli okuli medical. Naye ekitukwatako kwe kubeera nti kyankizo Abaganda ali mu ddwaliro libafumbira ku nku n'erinnya baaliwandiikako gundi kyankizo gundi kisiriiza utambuto so kyankizo okufaayo kati bwe nalabye era nange njagala okusaba bannayuganda njagala kusaba bannayuganda abali mu Germany abalina ku biwandiiko ebituufu ne communication entuufu. Omanyi twagala nnyo ng'abakulembeze njagala nange mupe ku kopi twakutandikirawo naffe ekola ki okwengeginga diplomatically kubanga luli twali twatwala ebigambo bya omukulembeze Katikkiro nga tumanyi nti kabaka ali Germany. Kati tulinze tulabe oba anaasobola okuvaayo okunnyonnyola okulaga engeri gyeyakyusibwamu kubanga webyavaayo ebya Namibia byasooka bya nsi ki byali kati kabaka Namibia bwe byavaayo kakana odamu gye tukubuuza ebyakumoto biveeko bwe bala okuvaayo era yavaayo era yavaayo ngamba sigamba kuvaayo nga Kamala byonna wa Buganda yavaayo n'agamba awumuddeko wuliriza ovako okutomboto tumale wano natugamba nti akoze eki nti awumuddeko kati ate ebiwandiiko ebyavudde bino ebiva ku embasi ate nga bigamba nti si kuwummula era babatekkiriya nga oyo wakolagana ne diplomasi embasi Namibia njala gikubenga yagambye kubanga bagambye owulira kano akantu kabaka wa Buganda si gwe gusoose if it was a service yandibadde receiving either Minister of Foreign Affairs, Prime Minister wayo but it's not. Kino njalo tuliye omanyi gwe wa diplomacy bali nnyonnyodde kakati tugamba twagala okutomboto erinnya tomboto kakati twagala okukola naffe kubanga Ssaabasajja bw'aba ali bweru wa ggwanga ensi nga tugitegedde nga yeeyo nga wakyaliwo ebibuuzo embassy egamba nti ali mu bujjanjabi ate nga waliwo okutya. Of course naffe mu alternative diplomacy twagala okukola ekisoboka okuwulizanganya n'eggwanga eryo n'okulaba wuliriza wawo kye bayita commenting ne step by step ekiwani nga bwe kyafulumidde olinalire ekyalabikidde ku mukutu ekyalabikidde ku mukutu erinnya gwe bakyadressinze lyabadde disoma katwaga kugamba alina empapula ezo atubuulirize naffe kopi newankubadde kyatuwadde information ogenda mu maaso okulaba nga tukola enteekateeka oba kisoboka tugendako mu ggwanga eryo tufune ekituufu newankubadde ngera tukkiriza nti n'amawulire amatongole agava mu Bwakabaka nago tujabasobola oyo kati gwe baleeta omwogezi w'Obwakabaka yali mutabani wa Kyapambalasi ate mumanyi gwe kazibu Obuganda ani gwe banogamba Kamalecha muwe komenti zo musobola natunnyonnyola kazibwe kimenyere kati mujatwogeza ebintu mmwe twagala naffe okutandikirawo okola omusajja mukomera zimbundi mu ddwaliro ery'abakataala ababasibya utomboto okusinza ku kiwandiiko tulinze Buganda tulabe kyekola ki wuliriza omanyi kati kaye waliwo kye bayita tulwanyirira Obuganda ne institution tugirekawo era tugireka waggulu kati bwe babanga nabo ensonga yonna bwevaayo tuba tulaga nabo bafune omwaganya batanye ensonga sikowoozaako wabula okuttanya ensonga kubanga bwe twogerera era be bakyalina amawulire mu ntambula ya Kabaka yava ati eri neyeesanga ngakola ki so naye naffe n'abantu okuvaayo ne bateekako akatangaaza okuvaayo ne bateekako okunoonyereza tugamba naffe tetugenda kisuula mu ggulu era tugendagenda mu maaso naffe okumanya ekituufu n'ogenda paka mu nsi ekwatibwako naye
Paka mose kola ki njikusomera oluzungu tomoto kakati South Republic of Namibia Nida ko bali munya mei ya kakati yakafuru kakati barua ngabo yafurumye amawulire gayo gatiisa ambassador era amawulire gayo gakola ki gatiisa gakanga ebiki request for information and intervention regarding the detention of His Majesty King Ronald Mwenda Mutebi. Kati kaye fete twagala kujjako bannayuganda dembe lyabwe lya kuteesa ku nsonga ezo wabula kisobola okukola ati naffe tetugenda kusirika tugenda kukola obadde obuuza Buganda ko kasimira gituukako nedda tozisobola gyogera linda ko nsobola kubuuza kibuuzo nga tonnayogera Buganda ko kasi olina katono nnyo onalebo kunnyingi ekinnuma olina ebintu byenda byokola ndasooka biraba ng'okola ku TV naye tunabwende nga omwami ono kale ebintu bino waliwo bagayi abeejubisa naye nga mulaba sikugamba lwakuba ng'oli wano ebyo ebintu byolaba byogenda e Dubai ludda wakati olaba kyonnyonnyodde kiri ekya Mia baleba abaana bali mu lutalo biki Myanmar kati wisdom enkyogerako naye waliwo ate gwe nti osobola okufuna access n'ogana ambassador bitya muganda wange nze honorable ekyo nkikwebaza oli asobola obutakitegeera waliwo bemupi abeejubisa wallahi nga tamanyi waayogera ng'atuuse mu maaso ga ambassador ng'asobola n'okukankana bwe nakulabako ng'ogenze n'embasada wa Take ne ngamba bannange yono mwaddanku nnyingi ebyo ebintu si byangu omanyi nti nalabako MP gwe twagendanga first time y'okufuna passport nga bamulonze ku MP nga nze ngenze ku renewal nga kulwanira mwana omu yali afaananga omuzungu naye nga bamubye nga bamugati si Munnayuganda kye nga alina ndagamuntu nga bagikwasiddeyo kati nga ngenze okwekalakasa ku gundi ku passport office kula kati nga ninge mwana yensubuka bambiddwa kubanga maama we muki tukuze naye wali Bukesa ninga alinga muzungu kakati naye nga bamukutte n'endagamuntu yagijjawa ne MP ng'agenze naye kufuna kiki for the first time anyway gwe nkwebaza n'ebirala bingi njagenda nga mbijjeyo mpolampola abantu because if we lose people like you ne tuleeta be tutategeera kiba kirala osegeera kati obadde olaba kati woyogedde ku Nnyeko nze Nnyeko mumanyi Nnyeko olaba nti Nnyeko oba mucapa dola naye alabika tamanyi na lulimi lweyo Nnyeko yali mu nkoba za mbogo Nnyeko kati Nnyeko n'avaayo n'afuuka kansa ne kino kiddamu woba wali obaddeko mu nkoba za mbogo kuba nagirimu the values n'ebintu ebigenda mu maaso woolaba omuntu nga si Muganda n'agibeeramu ebbanga Muganda agenda bano batugereka bujerezi bano banokutugereka basobola okukwata babeera nkona mu nkoba za mbogo tugibaddemu noteekayo ssente zaffe n'emirimu nabikoze bityo segera nze gye banzijja okunteeka mu Kabaka Foundation webali kuweereza Bwakabaka nnyo n'essanyu n'emirembe okiwulira era kyova olaba nze nga nze ne Wendi nina ttaka lye nsasula obusuulu sivaayo oba nayomba n'Ababuganda simanya Land Board naye mbuwa era nabagamba n'abaana bange nkikola because of the kingdom wemba yengeri gye nsobola okusupportinga okiwulira ekintu ekyo tuuse ngenda kubuuza ku Buganda Kingdom tukulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi ebintu bino bukyanga bitandika Muwanga Kivumbi twesanga bwesanzi ku nnyonyi tayina komenti tetuwulirayo waabayita munku twawuliranga Buganda Caucus ng'enyeenya ekintu Muwanga Kivumbi naddamu mulaba ng'alwanira Mpuuga nga bali ne Katikkiro bannange ebintu bino lwakubanga tusirika naye bitunyiiza kuba kati akulira Buganda Caucus wa Nuupu Muwanga Kivumbi kati Abannayuganda bali mu Germany bo bawandiise Muwanga Kivumbi cannot wake up on his toy n'agamba naye nze nkulembera Buganda Caucus Abannayuganda boogera kino lwakitandikira wano Muwanga Kivumbi Professor Kateregga n'atuuka n'ayimirira mu lukiiko n'agamba bannange mutukirize tugende tulabe Kabaka Muwanga Kivumbi n'atayongerako ku ddoboozi eri kugamba naye nze wa Buganda Caucus kati mwagala kuŋŋamba aba Buganda Caucus mugenda kulwanira bintu by'Abanyoro mugenda kulwanira by'Abalugwala mwe mumanyi naye bannange kambabule kati kankubule
mwakabule mwabandaba weta gomuchazeko tujja kulwana kubuli bohosingo kakana waliwo abantu kubaze kamera zo tukaye kamera zo nzirabe Kampala ekituufu yeziri zikola ki abana bagambe bagende wakyamani wako kasi buwanga kivu naye magamba ona bokanga kubulire kubanga wallahi olaba nti bino tubyogera omusajja oyo gwe bayita Kabaka wa Buganda n'amala atuukisibwako ekintu mu mbeera eno simanyi Katikkiro wa Buganda oyo tolati alina amagi simanyi abo baminisita bali Mmengo nze Muwanga nkugamba Muwanga Kivumbi simanyi we mugenda kuyita mu Buganda mugenda kulaba emirambo egijja okugwawo nze mbabuulira obwakabaka bwa Buganda guli muzimu gwatukwata ku bwongo ne Katonda akimanyi Katikkiro akyali awatusekerera mu galubiri mbabuulira ekyo kinyonyola otya Muwanga Kivumbi n'osirika mulwakwabo ne Muwanga Kivumbi olwanira mayirungi katukole tutya akati nze kambabuulire omanyize bwe diplomasi biki naye nze kye kankyogere buli mutugomesho ninze musindikire kamera yo nze kubanga nze kye nabadde nakyo omulangira yampati ansa concern kakati n'obulumi mbulaba ate bwe bulumi Katonda abaveemu omusajja oyo abeeko kyatu wallahi ne mba mwagala gabana ttaka mmwe simanya baani abatunze ebyapa by'amasiro baani abo oyagala mboogere ono omusajja kati kankubuulire kino kankigambe neebaza Hamu kino kankyogere Kiggundu Hamu oyo ampita nga bamuyise mu Buganda ku byettaka liri bayina bakanira ekiggo kino nkireetawo wamma mukulembeze abantu babeeko ekyokuyiga kati we ŋŋenda nenfuna omukisa nentuulaawo Amisi Kiggundu oyo gwe mulaba ettaka ly'ekiggo wali Serena naki nagala nedda wekaba kano kapaati mugambye ka Buganda kankakole ki ng'akawaayo kati nga bategeragana olunaku aba Buganda okujja bo basayininge abajjanga okulembeza ba Buganda bamanyi eyasooka nga agikulembera Busoga omukyala ajoogerera nga nyinamu omusayi gw'Ekinyarwanda nga muki Kiggundu ng'atudde bw'ati n'agamba lindako okay mwabaze abakulemberaho ani abikunyumiza nga wendi waliwo nze Hamu Kiggundu mpuliriza gwenjogerako ya Miss Kiggundu ng'omuwala balutalwekyo Rebecca biki omukyala Munyarwanda ng'omusajja Musoga Kiggundu n'agamba okay kandaye ku mpapula kubanga meeting yasooka between Katikkiro ne baani kati Hamisi najja ne ttiimu ye nzo omu ku buloga gwe yatwala kwa yali musungu wavu tugenda no ya Hamisi kati nkugamba kye nayigawo ne bakkiriziganya ye n'agamba aweeyo ettaka nyina kyendeeta alizeewo liba lya Kabaka kati ne bagamba bali bazze ku drawinga bipapula byagenda kusayininga na bichas whatever kati ne kibanga kya the next day kati next day tebajja bajja oba whatever day Katonda n'ennyamba n'embaawo aba Buganda Land Board ne bajja abakulu bazasinkana mugagga asayininge kati nga Muganda wa Hamisi bamitasini mwaba Buganda bazze biki nti ye bayingire ngabuza mwaba Buganda nti ye amanya agali kuli daga muri ba kungu ba Buganda ng'omusajja yeetula mundozanga akuba esimu bano ng'ekimukanga ge manya gaabwe mpuliriza bino ebintu mbitwalanga ebyokusaaga nku nnyingi naye Buganda egwanga mutunula bagiwamba Hamisi n'abuuza kati wulira ekyannewuunyisa nga Hamisi waasayininga ku mpapula ze baaleeta ng'ettaka teridda mu Bwakabaka Buganda Land Board actually ettaka lyali ligenda wa Muyindi Nanyi Serena ey'Ekiggo kuze baaleeta mbodooza balowooza mugagga ajja kuba bize ng'asayininga ki Hamisi nolooya kati bw'ono wajja ng'akuba essimu ng'ayitawo baggayo abamu possible batula wali mabega document buli omu atandika kusoma kati obasoma nga buli omu anootinga layini wano nga in actual sense ebbaluwa ze baleese ettaka wano balaga asayininga naye nga ligenda wa Muyindi nga n'erinnya ly'omu Nanyi Serena we mutegera nga Muyindi bamuyitaani yerabidde gwe kyolina omumanya Muyindi
kati ebintu bibiri meeting era abatategera bavuma Miss kati njagala bagamba ebyekyangisa Miss Kigundu 1 kuleta babuganda land board nga si baganda yakitegereraawo 2 ngettaka yali alizizaayo wa kabaka nga yagamba no nze ndi musajja muganda bweribanga okay nze nakola ensobi bagenda okola empapula zaleese nga lidda wa muyindi awo entegerera nti on behalf of Aga Khan omuyindi waliwo si Serena ya Kampala Serena y'Ekigo Amisi yakola bwati bannange era abagaga yagamba bwati bannange temumpita musiru twava mu meeting nga mungambye ettaka liddira kabaka nsubira ebintu bibiri lidda direct mu Buganda Land Board oba something ekyekwataawo naye mwe abazaba Buganda Land Board ono mu China ono simutegeera ono mu China ayogera Oluganda kyava kama bwati mumpabule kaye muri mwabaani meeting ate yeyongerayo yakoma tebavaawo ne bagula babuloga ne bavuma Miss Kigundu Amisi yagamba kaye kwata ebipapula gendo nnyonnyola abantu kati ne balaganga Miss Kigundu alwanyisa kabaka ye yaganda lwa bintu yali tamanyi nti abakulembera Buganda Land Board si baganda ekyo kyamupangulula nkugamba ebyaddala oyo omusajja Kigundu yapanguluka ekyokubiri kyali nti ettaka lyerye era Kigundu n'agamba katugende mu kooti zituuke ne baleeta basaveya ab'amakooti tugenda ozuula ng'ettaka lye boogerako erya kabaka nga ne Kiggo babba paati ya kabaka ne bafulumisa ekyapa kya freehold ku ttaka lya mayiro abizuula y'Ekigundu ery'Ekigo Kigundu Kigo otegeeza ki Serena Kigo Serena yonna si yonna paati Serena hoteero ya Serena y'Ekigo bakwata mayiro ne batuuzaako